power lukaga nsanvu horse power lukaga nsanvu eye motoka esobola okudduka okuva Kampala mpaka Masaka mu dakiika 7 minutes nga wasimbudde wane Kampala oba Masaka mu dakiika 7 edduka ekozesa jet fuel mafuta ga migi zine nyonye nwanyi eza America migi bikize ekozesa jet fuel. So motoka ya bei size zineza feza bulijjo era kyovulanga yayidde mangu era mwadde mbuza Junior lwaki motoka yakutte omuliro mafuta gayo gaaka nnyo is combustion. Emotoka eyo engeri gyeri nti ya bei amafuta gayo gaaka mangu kwa wano lawumu zigwa ne zitakwata muliro wano bulijjo Mark X zigwa ne zigweri nga tewali wadde omuliro naye emotoka eyo ekitono nnyo sente zoyinza gifunirako biliyoni 2 emotoka egula biliyoni 2 eza Uganda ng'ate bakusaliddeko. So ya bei bambi yabuuse mu bbanga govana ku motoka etomera nebuuka ng'ennyonyi kasita yatomedde biri ebintu bye bateeka mu kkubo ebyo nebuuka yabuuse nga nnyonyi negwa wansi abantu ne bagezaako bambi okumutaasa naye nga amafuta g'emmotoka eyo jet fuel ganguwa mangu okwata. So it's very bad. Naye mmwe abakola enguudo mweddeko awo wennyini Rajiv yafiiridde abantu bangi bazze bafiirawo ne Doni Chris yakolerawo video nze nange ebyo ebintu nali mbitomedde awo wennyini omugenzi Rajiv yafiiridde nange nali ngenda kufiirawo ojja ovuga emisinde ku express biri ebintu bye bateekawo tobiraba babiteeka mu kkubo bwe bati ku round about omaye omuntu okubiteeka mu kkubo nange nali mbitomedde kati ojja odduka jjukira goba tolina ky'osuubira kati oba otandika okukkirira bwoti okkirire bwoti obiraba obituuseeko video eno njagala egende wa Afande Muhoozi. Afande Muhoozi video eno njikoledde ggwe omanyi ola alongo nze mbadde saagala ku addressinga ndaba wano my fellow fighters bakuvuma bakukola kine nze nagaana okukuvuma naye Afande Muhoozi omanyi waliwo ekiseera lwe nakkiriza nti taatawo yali smart okusooka taatawo yemanya nti si Munnayuganda n'alimbalimba abantu nti Munyankole bla 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 naye nkukakasa taatawo amaze kutuuka mu gino emyaka emikulu n'atandika okwewaana ebikolobero bye yakola naye gwe bw'oba oli myaka gye tulimu kubanga Muhoozi oli myaka gye ndimu ng'otandika okwewaana mu bikolobero by'okola tosobola kubeera mukulembeze ekyokubiri Muhoozi ekintu ky'oli afraid of be Bannayuganda ekintu ky'oli afraid of ye protest vote ekintu ky'oli afraid of ye gaali ate ekintu ky'osinga okutya ku nsi ya Mukama kuno ye Kyagulanyi Robert Ssentamu naye njagala okukugamba ekigambo kimu Muhoozi olina obuzibu nti NRM tesobola kukkiriza kubeera mukulembeze but that is your business sort out your problems ebyo ffe tebitukwatako naye Bannayuganda tosobola kufuuka president
kakati buli naku kwegamba ina psychological warfare jo tuteekamu oba psychological gundi jo tuteekamu weyogeza we tweeting sango musiru we fula kwegamba onyumirwa nya abantu baba bakuvuma ne my friend wali abantu abali ena ba taking a notice kakati wakutte muganda wange Edi Mutwe mabega kawo yangamba kojja bantu trackinga ne mugamba Edi tambula mu nangamba Edi sijja genda afande muhozi njagala owulira ekintu kino nagamba Edi Mutwe nga tuli ku simu ne mugamba Edi fuluma mu kubanga nze wano nsobola mu organizingira visa ne bwe bayawa ne yangamba kojja nze nfiira wano waffe kakati gwo oyinza okubeera eyo ne by'omukolako osubira nti you are defeating Eddie. My friend, Eddie is a winner. Edi Mutwe, he is the winner. Ebebe na by'omukola oba ogenda musodomizinga oba ogenda mutikola ki oba ogenda kumukola ki Edi Mutwe is the winner. Ebifaananyi byonna by'ogenda okureleasinga buli kifaananyi ky'oreleasinga manya Edi Mutwe is the winner. Ne bw'omutta ate naafande muhozo oyina kyotamanyi gwovaluwinga obulamu n'okutusinga buli mwana yenna yena gw'olaba nga agoberera Kyagulanyi Robert Ssentamu yasayininga buli mwana gw'olaba agoberera Kyagulanyi Robert Ssentamu ne bw'aba mukazi mukulu yasayininga. We don't value life, we value our country first. Kakati ogenda kukwata Eddie kubanga ntegezeddwako nti Eddie wamukutte video ogenda zireleasing ogenda zikola ki ne that is nothing. Ne make sure nti to releasing ate video zigenda kutuleeta busungu. Oyinza okuleeta video ne zituleeta obusungu fogenda okulaba nga bana abantu kubanga gwe kyoyagala obo kitegeera nagenzo okulaba guno guddamulira nga guli eno guli mu kwogera nga ekyo mukimanyi tukimanyi n'abantu be wandiika boyagala okukwata bonna ate munnange omala okwogera n'abo abantu ne bamala ne bajja ne batubuulira kati afande muhozi njagala okukugamba we will not be taken down. Ebintu byonna byokola bitu promotinga bo promotinzi era nze sigenda kugamba nti free Edi Mutwe. Sigenda kukugamba nti free Edi Mutwe. Naye Kyagulanyi Robert Ssentamu kyagenda okuzzaako muhozi ojja kwepamira ne mu mpale. Kyagulanyi Robert Ssentamu kyagenda okuzzaako ojja kwepamira ne mu mpale.